Katikkiro Charles Peter Mayiga Atumye Balam Barugahali agambe bakamabe Jino Museveni ne mutabani we nti bakomye okwata y'abantu obwerere era abasibe ba Nup babate kubanga tebalina musango na gumu gwe bazza nabaga bakomye okulya enguzi bakomye okubba ebintu ebitali byabwe bakomye okubba ettaka lya bannayuganda bakomye okutulugunya bannayuganda okuttira bannansi obwerere era bakomye n'okubba obululu banga baagala okwagaza bannayuganda ensi yaabwe bayina n'okusooka kwagala Uganda bakole ebyo ebyagaza Uganda ekibba ssente kiggwewo ekibba bululu kiggwewo ekiwamba abantu kiggwewo era n'ekisaanyaawo bannayuganda nakyo kiggwewo buli bannayuganda bajja kwagala gavumenti yaabwe naye ekitabo ekyo bannayuganda bajja kubatwala entyaji nga nenabo gisimufungize bino nno Katikkiro Charles Peter Mayiga abyogeredde Mbulange Mengo bano aba Balam ne Museveni badde bazze mbugula emijoozi gy'okusidduka emisinde gy'obwakabaka era Joel Ssenyonyi yaggulawo ekkubo kati bonna bayaayana buyaayanyi katugende tufune ebigambo bya Katikkiro. Baminisita abagole tubagaliza obuweereza obulungi ate nsanyusa okulaba nti aba Patriotic League Uganda ekibaleese ensonga enkulu ey'ebyobulamu obulamu bagamba kyekyobugagga ekisinga Katonda kye yatuwa bw'oba olina ekkutiya ya ssente ng'oli mulwadde tosobola kuziwomberwa ayagala obufuzi ayagala obugagga ayagala ekitiibwa asoosowaze ebyabulamu ebyo byegomba bijja kumuwomeranga mulamu katulwanyisa Mukemenya ate Mukemenya ffenna atukosezza oba muganda wo oba mukadde wo oba mukwano gwo teri atakoseddwa Mukemenya kale bwe mujja ng'abamu gwe gusoose naye ng'ekibalese byabulamu awo ntegedde nti muli ba mwoyo gwa ggwanga ekigambo mwoyo gwa ggwanga kitegeeza kwagala nsi yo era abantu bwe bawulira nti gavumenti ebafaako ensi yaabwe bakyagala awo nno mmwe aba Patriotic League olw'okubanga mukulembeza kya mwoyo gwa ggwanga mbasaba mwesibe nnyo ku miramwa egijja okwagazisa bannayuganda ensi yaabwe obwenkanya kyekimu ku miramwa egijja okutwagaza Uganda era abantu bangi bagenda kufuna obuweereza mu gavumenti za gavumenti tibabakwata mu bwenkanya ekyabantu kibaluma mu kirwaneko ate omuntu bw'aba ayagala obwenkanya alina kubawa amazima abantu abali mu bifo ebyolukale abakulembeze naffe ffenna twogera mazima byetwogera byetukola byetukola byetwogera kati mmwe aba Patriotic League mulondole nnyo ensonga ezo ate muli b'amaanyi mwenna baminisita baabalonda baka ba paalamenti ne ssentebe wamwe naye w'amaanyi tusobola okulaba nti abantu bakola kye bateekeddwa okukola kasita omuntu afiibwako akwagala naawe gw'oyagala era ne Sophie Nantongo omuyimbi yayimba nti laavu ezaala laavu oluyimba mulumanyi aba Patriotic League kati tulina ekizibu ky'amaanyi ennaku zino ebyenfuna si birungi era omuntu wabulijjo ayita mu bububi mwawulidde ebisale by'amasomero amakampuni agamugaggala nga tegakenderedde kakati bwe tuba n'akatono tukadde kyenkanyi walina okubawo wano bassemukkuto ababba ebintu byaffe ffenna ate ne bayinaayina mu aba Patriotic League mukulembera obutale olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi si mu bigambo naye mu bikolwa kuba mulina amaanyi mangi abagwa ssente za gavumenti babakwate babawozese babasibe okubba ebintu bya gavumenti kibe kyamuteeru ng'omanyi ti wenna oliba ne bakukwata obudde bugenda kukendeera ebintu bali babibajjeko bye babbye ensi bw'eneeraba ejja kusanyuka namwe ejja kubanga nze ng'obadde baabowa mulwanyisa enguzi kyekimu ku bittattanye omwoyo gwa ggwanga mu Uganda
ate fenna tuwanirira okwegatta kwa bannayuganda Uganda fenna tujjamu bulungi kyenavudde nsanyukira Honorable Balam bwe yagaita agenda kukolagana ne president balabe nti aba Nup bwe bakwata bateebwa era nze muwagira bwekyo atabeerangako mu kkomera yatamanyi bizibu bya kkomera bw'oba tobeerangayo buuzi yali abaddeyo kakati omuntu abeera mu kkomera emyaka 3 tebagenda kumuwozesa abantu be abaana be maama we bamaama kale kitaawe twogera ne ku banyaffe naye kitaawe baganda be sebo bw'onoosobozesa ensonga eyo neeyitamu abanupu ne baakwata emyaka 3 ne babata kijja kuweweeza eggwanga n'okukakanya emitima era kijja kubawa nnyo nammwe embavu aba patriotic league nze mbakubidde era gendera awo ono Honorable Balam mbadde mulaba ejjembeera ze si musajja ebintu abikwata mpolampola mu ngeri kakasa nti ejja kukuwanguza na kino kyotandiseeko mwebale okujja n'okugula emijoozi egy'emisinde gya Kabaka nga bwe tugambye twagala kuba lusiriimu aviirewo ddala tubeere balamu tukole tuzimbe Uganda eyagaza era ndabire nnyo General Muhoozi Kayirugaba Nakisubi munnange munneebalize omugambi nti mwagaliza obuweereza obulungi nga bwali munnakisubi ab'ekisubi tuba bayiiya tuba banyiikivu tuba beerufu ate tukola n'okwagala bw'anaakola bw'atyo basiriyeeku era bijja mugendera bulungi beebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bye bigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga Munakisubi munnange amanyi we ganzigwereddemu kuba nti ne Katikkiro yandibadde agatta eddoboozi n'agamba batalina musango bateebwe kuba tebalina musango naye kati amaanyi gamuwedde kati abikwasizza Balam Barugahali eyakale bwa minisita mu nnaku 2 era kano kalabika kati bakadde kabaddi kaabwe kuba nti tuli mu bbugumu lya byabufuzi nga bwe ye bwali mbaleese ekitunzi kati ageza okufunayo kyatunda okukiguza bannayuganda n'ensi yonna nti nno Balam yayambyeko okuta abasibe ba Nup lwaki tayambako obutabakwata kwa in the first place tusooke tuvumule tusooke tutangire nga sonna yagala kuvumula bakwatibwa bawambibwa babuzibwawo lwaki bakwatibwa lwaki babuzibwawo bazizza musango ki balina musango ki baba balina omusango nga bakwatibwa olw'omusango ABC zengamba kiba kituufu tuleke amateeka gakole okwasiga Balam netumukwasa buli kimu nti kati gwe bw'oyogera ne Museveni ate abaana bano yabakwatira ki kiba kitegeeza kooti tuziggyeko obuyinza tezikyakola nti buli musango buli anazzanga omusango nga Museveni amuta agamba oyo mumute nga tawozeseddwa twali bujulizi buleeteddwa tetumanyi oba mutuufu yazza omusango oba teyaguzza bamulimbirira kati yawa amnesty buwi nga ne tetutegedde ensonga nkulu tetwagala nnofe bintu byakweraga byakabampaane abaana bano mwabakwata tebalina musango baali bazizza kati twagala kukola bintu mbenga abatuyambye obuyambi musooke mutuleetera obujulizi obuluma abaana bano nti ddala bano bazza omusango kati awo kooti yeesalewo obujulizi obwetuddwa butuufu babufu bumala tebumala awo kooti kyeneesalawo kyekijja otuwa obutuufu bw'ensonga naye tujja okuyimirira nga tulwanira eddembe ly'obuntu ne constitution mu ggwanga Uganda naye naasigezangako obuyinza obukwasa omuntu omu bye byonoona eggwanga lyaffe okulaga nti ye alina obuyinza ye kamala byonna ye asalirawo eggwanga Uganda buli kimu tulina kukikwasa ye buli kimu kirina kuba mu ngalo ze okuba ffe n'essanyu n'eddembe awo tuwakanya tugira Museveni talina gwayamba kuba tewali yamutuma kukwata baana bano ekisooka tebalina musango yabakwatira kwetaasa mu kuyaayaana we bana ensitebe yange tegenda n'akwata n'awamba abaana b'abandi naye nga talina bujulizi ku nsonga ne mu gye yabakwatira
kati abasibye emyaka 4 myaka 3 myaka 2 myezi 10 talaba kyabavunaana eri omusango gwa ICC kugenda mu maaso kati agala okukyeyambula nti akwata abantu obwerere nga tebalina musango kati ako yajjako guli omusango mbuka abate abapadoninze naye nga bakola ki mbayise mu muntu neyegayirira mbu balina omusango tewali alina musango ku baana baffe bonna bakwatibwa bwerere bakwatibwa bwemagera balina kuteebwa mu mateeka banga bakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka kati twagala bateebwe mu mateeka kuba muyinza okuddamu ne mubakwata nga mwakabata oba ne mukwata abalala tunabira basatu twegayirira mu 7 paka ddi abantu baffe bateebwe mu ddembe mu ssanyu mu mukwano mu mateeka tumanye nti bateereddwa mu mbeera eyo neza akasanyudde abagambye okweyagalize okubba ensimbi z'omusolo ate nga bo bennyini be bazibba nabagambako tumukomye okuzibba okujubanira ebingi okutyobola eddembe ly'obuntu bennyini bagamba ebyo babikola kasita abagambyeko ntubere babiwulidde mbagala nnyo mwenna abaliko omukama katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu okugamba ebigambo bwana baddunda lugaba namugereka akkiriza bataayi mweraba